Era bannaffe twongera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo gwe mutulaze okutudduukirira bwe mwawulidde emiranga egy'okufiirwako munnaffe mwebale nnyo mwebalire ddala omunaffe kati mutuwoze ebbanja bwe babangawo obuzibu obuzze mututuukiriranga mangu naffe tujja kusitukirangamu. Kati nsaba mumpe ku matu nga tetunagenda kumaliriza kuwerekera munnaffe obubaka buno tubusomere wano bwe tugenda eri olumala okusabira omugenzi bwe tugenda eri tukola ki tuziika buziisi. Omwami Sembirigo okuva mu LCA kikuba mutwe atuusa okusaasira kwe n'obubaka akubagiza nnyo ab'enju eno n'agamba nti Omukama Katonda abagumya abaweereza Zabbuli eya 23 n'aweereza amabugo ga singisi 5,000. Bana tusitukire wamu twekembe gurupu nga bayita mu chairman waabwe omwami Ntulage atuusa okusaasira kwe awamu mu nnyumba eno nti kitalo nnyo okuviibwako omukadde waffe mu kaseera we tubadde tusinga okumwetaagira era abasabye mwekwase Mukama kuba yaawa era yajjawo baweereza amabugo ga siringisi 4,400. Bano ba kampuni naye okay katusoma abalala abakyala ab'ekibiina ekya Biikira Maria nga bakuŋŋaanidde wamu bayise mu ssentebe waabwe ne bakubagiza nnyo mu kirisitu munnaabwe olw'okuviibwako omukyala mu kaseera akatono bwe kati we babadde basingira okubeera nga bamwetaaga. Basabye Mukama yaba abagumya era abasibe ekimyu kisobole okubabeezaawo bawadde amabugo gasinga 7,000. Obwo bwe bubaka bwe tusobodde okufuna olunaku olwaleero. Obubaka ndi wali ne bakama banga tububaka bwaffe tobusomye obubaka bw'abakama banga tobusomye bwe buluwa fena tusevinge group company sente sizifunye nsoma bubaka zino zibawandiseewo sizifunye obubaka ababuwandiise miliyoni 3 bazitaddeko ate ziruwa baziwadde ate kati baziwadde fena tusevinge company nedda tusoma obubaka nga sente tuzindako sente bazimpadde ziriwa miliyoni 3 bakubagiza nze mukozi mu kampuni ate bazikuwadde zitere nedda sebo tosoma bubaka nze kennyini nindo zaminya olw'okuvibwako maama wange era bakute miliyoni 3 ne bazireeta ziririddawa tetunazifuna ofuneko ku sente ezo ziriwa bakubagiza nze kati ziriwa olwokubagiza maama wange kampuni yaffe bate bwekola bakuwedeza kola maamawo oba taatawo oba omwanawo bakubagiza zikole ki ziyambe kati ziriwa oba bwe tusonda omukyere mbadde siwaayo omukyere waleese 2,200 wemba butto siwaayo